bampita Jennifer full figure atati ampalana sirina lukusa kukufa kwange Katonda bw'anaaba agambye nti tudde togenda kusukawo kyekyo okufa tebakwewala okufa tebakudduka ffenna ababatta bajja kufa naffe tujja kufa teri agenda kusigala ku nsi toli imoto teri muntu amanyidde tewali muntu amanyi bulamu bwa time ki buli komadi tewali ayina buyinza ku bulamu. There is no control to your life because oli abuli kagumba kankoko n'okakuwa ng'olidde enkoko n'ozikira wali okola bukozi bagamba akolodde akakololo akolodde ng'obadde mulamu. That's life. Kati gongamba amasasi ate tugoddako mujja kunsooka ate nze sirifa masasi kuba nimukiza mu Katonda ate sigenda kufa kati ngenda kuwangaala ng'enfuduze mengo ndera abazzukulu bange bakule bazaale abaana bange bazaale nga wendi kubanga Katonda njagala nze ndi self-made Katonda andeze ndi mukazi munako basomera mu lubuto naye buli kasakisesi kenfuna oyo yaddako nakukola ki omanja kyo kwogera mu 7 lutalo tukuyozayoza okudda ku TV ate lwakyo njoza ni agamba nti bangoba abantu eggulire lyatambula endowooza yamwe ya kisiru tolwanagana gwatasobola kuba kigu amwe big batulaze maturity kati ensimu genda gigamba ki bwebo obulimba bwe musize mwagamba sauti yango bakati nkolawa who's fooling who ani musiru ani winner ani ya wininze kwagaliza mirembe amwe winner. Yino poloti etundibwa n'ennyumba yamu esangibwa wa Kisonga wakava enansana mu katawuni k'Ebbanda. Tawuni ekuze amakubo malungi era n'ebikondo byolaba bye byawula akabanja mweri ku banneyiba. Ennyumba eno ya bisenge bibiri n'eddiro eddene ebulako plasta na kuggala. Weri waliwo abantu bangi era osobola okuvaayo n'okulya mu kibuga Kampala. Naawe ayagala poloti ez'ebyapa 15 ebuddo omukubira ku ssimu wansi awo n'obeera ng'oyogera ne nannyini waabyo direct. Abapasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain neze ziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kosa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Balina donuts, bread eby'omulembe. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etalya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu. Oyina ssomero, oyina ddwaliro, mizigo, maka. Kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Nze Lujja ne mwannyinaze Jennifer Full Figure tuli mu Hamisi Stadium awano e Nakivubo era nga muguddeko mu mbeera ya kukungubaga olwa Ismail Access okuba nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Twongera okusaba Katonda abeere ng'atambulamuza kisa okufa tteeka ekyo nga nsinziira ku bimu omwami Hamisi Kigundu bye yawandiika mu butabo bwe ka Success and Failure Based on Reason and Reality ne Reason as the World Masterpiece. So nobeerako engeri gy'ofumintiriza n'omanya ku kintu kino eky'obulamu. Obulamu si bwangu okutwaliza ewamu naye nga oyo yekka omugumu alina okuba nga amaze ofumintiriza n'amanya ddala obulamu kyeki. Nga kitalo ekya Ismail Access kitalo nnyo hinna lillahi lajunna twava eri Mukama Katonda era gye tulina okudda wadde ng'omuntu tusigala tumumiisinga tusigala tumusaalirwa mu ngeri emu benda gye tuba tuwangaala naye
buli muntu ku nsi wa mugaso kiba kya nnaku nnyo omuntu okutuvaako ku maaso naye ng'ate bye kiteeka climax y'obulamu kuba kufa so era buli muntu ajja kufa n'abaseisima n'abatta abalala nakati abantu bali mu malwaliro bafa we tutudde wano oyinza okulanga abantu bakakutukanga 3 ani abase so that's life so naffe tujja kufa naffe the end of the day yes exactly n'abana Uganda abazze bafa batusoseewo kiba kukusookayo busoosi ekinnuma ennyo ku isima as isima ekisobola okunuma nti tetusigazza mwana nti maybe isima abadde alina kino kyosobola okubaako naye oba omubeera something like that omanya abaana bwe busika bwa Katonda era Bible ganti mugende muzaale mwale naye kyannaku ate naye tekwali kwagala kwe namulako ku program emu ya Farida nakaziwe nga kyogeza nnaku na nyiike naye nze I think nti twava eri Mukama Katonda gye tulina ettaka mu ttaka evumuvu enfufu mu nfunfu so okufa that's life tulina okufa the end of the day buli ekiramu opposite y'obulamu kufa okufa tekwewalika okufa tewali akuyita kufa bwajja ne wobeera mu buliri tulabayo abantu ne bagamba yalidde bulungi ne yeebaka teyayimuse Machazo yogera ku kufa we tutuukidde olwaleero abantu batandise n'obbateeka ku lisiti nyina lisiti ez'enjawulo zenkulabyeko bagamba full figure yaddako n'abalala nga bajja babamenya tewali ayina lisiti yange okujjako Katonda bino bye babungeesa ku social media. That is no sense because toyina date yange tulabeka abantu bangi nga babika genocide ne babika kabaka babise president ne bamusooka okufa eyebere example esookerwako n'abadde babika Evelyn Lagu n'abadde babika Evelyn Lagu bamusooka okufa bamusoosa okufa abantu bangi abatubise ne batusooka okufa ffe batubikabika dda no that is no sense nga nti aki am watch out abantu obedda babuuza full figure where are you full figure ali wayogere nga kwegamba kitutadde mu mbeera nga ngamba mwanyina ze yeekwese no okusookera ddala ngenda kwebaza omugaga Miss Kyegondo bwe twafuna amawulire ga muganda waffe kwali kusomezebwa kwa maanyi era twalinda abantu babadde akolagana bo baba nga abalala basobola okuyamba tebaaliwo nagenda okubira omugaga ajja Miss Kigundu nga akitegeddeko naye nga yakkiriza wadde nga ffe twasooka kubuusabuusa n'enkuya Seeka ya Sini n'akitegeerako naye nga muganda waffe akyali awo tabali kiddako so Seeka ya Sini baakola ekyamaanyi ennyo oba ekyenjawulo kwe kudduka okulaba nga bakwasaganya buli kintu bamutwala bamugyemu amasasi eddwaliro balikiyalinge warandi what funeral service aziikibwa mu bitiibwa atwalibwako ewa taata we ne taata yennyini bamulaba azi omuntu kuba yali afeitinze kubanga omwana we yabadde backup ye ne baagenda ne bamulaba ne wabeerawo something mu kyalo ne bakola kinene nnyo okulaba nti nawe bamakinga sure nti abantu abatuuka balina we batuukira so ne baza omugaga Miss Kigundu ne baza Seeka ya Sini atwagadde mu bulamu ate ne mu kufa still wasigadde ayimira no yabatu amuvuddeko abo bantu betwetaaga mu namwera batugenda okusigala nga tukolagana nabo okuba n'abantu 10 ba 10 nga tebagattako oba nga tebafumintiriza beya n'abantu 5 ba 7 nga bagattako oba nga bafumintiriza so ne baza Miss Kigundu n'omugaga ne honorable Nsereko bambi honorable Nsereko Seeka ya Sini honorable Nsereko naye yankubira nga obulumi bwe bumu ffe twadduka nnyo okugenda ekyanja blabula okutambula okumanya bino bitambudde butataata ali ata bwe bityo abantu waliwo abatakulabye ku kazindaalo ne kibaleetera okubuuza full figure ali wanga tetumulayo mu kuziika newala nnyo abantu abali awantu nga beefuula nnyo nti bamanyi oba nga beefuula nnyo nti be bategeevu omuzungu agamba nti play as a fool and avoid nonsense. Sometimes zanyanga omusiru atategeera weewale ebyekisiru abantu abasinga batulabira mu katogolezo ze batulabiramu buli omu mwakuteeka mwakwagala obeere olusi n'omufeesinga bwakutwala ng'omusiru era nja kuzannya ng'omusiru nja kubeera ng'omusiru because ontutte nga musiru anantwala ng'omugezi ngenda kubeera nga omugezi era ajja kufuna ekyo kye yeetaaga so
bingi nti nze okudda ku microphone oyogere baziwulirwe n'abantu bafune ku ndowooza yawo. Nabaddewo nga nkikidde Ajamis Kigundu kuba ffe twasimbudde emmotoka ezisukka mu 10. Emmotoka ennyingi ze twalayo mwabaddemu baweereddwa ssente z'amafuta, baweereddwa buli ekibakozesa ne backups zigenda babaakinga ziwerekere Isima. Ezo emmotoka zimalayo zonna nga ziwerekera yabadde Amis Kigundu ne Seka Yasin banyoleddwa. In fact nze yabaganyina okugenda by the way. Bonga bo kankyogere. Buli kimu babadde bakikoze ate si bantu ba buvuyo si bantalo naye nga baagala nnyo tuuka naye nga bw'onootuuka tulina abantu abateekinga emirambo nga buli mulambo bo bagwagala nnyo okusinga mu bulamu. Era walabye mu ssawa ya speech mu ssawa y'okwerabisa bawoza labisa mu ssawa ya kyakaali wanalabye omwami Frank Gashumba ayogera alina ekigattako olabadde mukwano gwe nga Balamu yabadde ayogera nga olaba something mukulu Tamale mirundi yabadde ayogera nga there is something walaba ekyagwa ku Jimajambe ku mwana wa minister Jakana Nadduli naye nga abantu bonna bateeka action ba minister baaliwo baani kwegamba teri kisinga bulamu olina okuvaluinga obulamu because akatabo ka Miss Kigundu okasomako mu life njagala okotingirewo abantu waliwo page ya life page 92 gwakayina yes. Atanakafuna jangu ku Hams shop shopping mall ogula akatabo kabata success and failure based on reason and reality. So njagala obasomere life ku page number 92 mukasabo ka success and failure based on reason and reality. Oyagala ntandikirewa ku reasonable and realistic point of view basing on my personal experience. Yes. Wansi waliwo life success and failure is to the living. Obuwanguzi oba okulemererwa buli oyo omulamu. Exactly. We all live and desire to succeed in our lives as human beings. Fena tubeerawo era ne tweyagaliza obuwanguzi mu bulamu bwaffe ng'abantu. Yes. So the very first element or component of success is being alive and life itself. Teri muntu osobola kubeera success nga mufo. Ebintu bingi ebituuka mu bulamu bw'abantu challenges n'abatuzala baafa. Yesu Kristo yafiira ku myaka 3 bwe yali mwana wa Katonda. Yesu Kristo bwe yali Pilato yamukwata yabuuza abantu nti waliwo omusajja nga mwita balaba ali mubbi nga mutemu nga mukwasi w'abakazi n'ababuuza nti kubalaba omutemu omubbi omukwasi w'abakazi atulugunya abantu ne Yesu. Tulina abantu abalowooza nti buli w'otudde oli mu kifo kye buli success gye weeyongerako yerabanga ye ofunye akalimu alabanga kandibadde kake ebyo ne mukikamu ebiri n'abaana olako omwana sekitaawe lwakibanja gyebiri kati obukyalina obujja bwaviira ddala kuki ku lubereberye. Olubereberye Katonda batonda eggulu n'ensi yatunda buli kintu n'agenda awummule. Bwe yagenda okuwummula abasajja baazimba omunaala bagende bamugjeyo babuli kyogera mu lubereberye ne bagamba kasajja gwe lwaki weeyita wa kitalo weekweka oti eyo vaayo weeyita ki naye nga buli kimu akibawadde kuba batonda buli kimu n'akiteekateeka n'ayawula olukalu ku nnyanja n'ayawula ebyennyanja mu mazzi n'ayawula buli kimu n'akiteekateeka. Baazimba omunaala lwa jealousy bagende bamugjeyo. So mu bulamu omuntu olina okukkirizanga belief. Some people abantu tebakkiriza kyokkiriza ku mutima kufa gye kuli opposition y'obulamu kufa. One day one time you will die. So kyenjagala okumanya mu mbeera eno gwe ng'omuntu kati oyimiridde ku kikubanga kati nalabyeko abalaama munnange mbeera yabadde etiisa nga naamaki. Let me tell you something. Njagala okugamba omuntu andaba nti climax y'obulamu kufa. Togenda kulaama nga naamaki ku bulamu bwe siinaako capacity oba komo oba saabusuubula oba sirina nti nagamba nina emyaka bwe giti ekyo Katonda yakyesigala osobola okulama. Kati bali abasajja bangi beesimidde entaana. Waliwo omusajja ono abeera ne kakalamu yasima entaana mumulaba uzeyimagala kakati si kyakufumintiriza okuvaayo n'olaama yagisimira tannafa. Kati obanga akubagana ne Katonda toyina buyinza ku bulamu bwa muntu. Toyina right ku bulamu bwa muntu. There's no way. Toyina wootiridde. Because tulabyeko accident basobola okukwa amasasi 15
ne bagamba wuuyo awo mulamu bagamugjeemu omukumi wa minisita gwe basooka okukuba amasasi tali ye mulago si mulamu tebagamugjeemu ono ne yeekubalimu n'asanyala n'avaawo mulaba accidents nyingi nnyo ne bagamba emmotoka egudde n'efufunyala bonna bavuddemu balamu n'olaba gye bajjeeko obungi ettama ne bagamba temulimu n'ogwo bonna bafu kwe kufa oba tokuyisa oba oluusi ojja nakusuubula mulaba oluusi baasi nga abasajja baze kusuubula balina ssente zaabwe tamanyi twogere ku kifaananyi kye twalabye ffenna buli omu ne yennyamira kino nja kukyogeza kufumiitiriza mukwano nze ndi mwana wa mulwanyi bampita Jennifer Fulfiga atati ampalana sirina lukusa ku kufa kwange Katonda bw'anaaba agambye nti tudde togenda kusukawo kyekyo okufa tebakwewala okufa tebakudduka so tolina lukisera totidde ku abo abagamba nti njagala okutegeeza omuntu yenna tasobola kusolovinga kizibu ekizibu kisigala kizibu noba tosobola kusolovinga kizibu gwe kenyini ofuuka ekizibu waliwo ebintu nga bya bulamu tulabye abagagga bangi batute ne mu mansi z'ebulaya ne bafa still bafa masasi tulabeko ba ivinagu bakusimbeyo kitooke betwandiyogeddeko alina mu kaseke asiza wali mulamu atambula n'okutambula wabadde ayiringula ebbina n'ogweri n'okala so naye kambuuze olw'omukaaga olwo wali kuki amawulire gakutuukirako nali nze ne bakamangu kimanyi ekyo kuba obudde bwe bwakacyayi bwa ssaawa emaawo nali nyingira buliri waliwo omwami omu nankubira sijja kumwogera waliwo mikwano gyaffe bawangalira kyanjaawo balinawo bizinesi zaabwe ne bamukubira isima ng'akooye teyayimirira abaaka bayitako ne bawulira amasasi kati dakika nga 2 ne bategeera nti isima yafudde ne batandika otukati abalina essimu zaffe batukubira nempakana nga womanyi nti it is unbelievable sooka kuwakana naye nga omuntu tubadde tumwagala alina babadde bamwagala ennyo naye Katonda bw'aba agambye olaba mama yakweta ku nsi agenda ne bw'okaaba ne weevulungula n'oba n'akawumbi kitaawo gw'oyagala ennyo omwana gw'ozadde agenda kati Katonda yaba asazeewo obuyinza bw'okufa obulamu tewali abulinako control obulamu tewali amanyi ddi lwe bulikoma osobola okulwala n'ogongobana nalabako jjajjawo omwana yagamba nti no kabaka mwanga mutebi wa field yagendayo okukavalinga amawulire omukazi agamba amaze emyaka 37 awo kundiri walira bwabeera tavaawo takolaki ng'anyirira nga mulamu muzibu naye abeera awo kundiri emyaka 37 tafa katikati gobadde mulamu otambula n'onogo kamubalaba ng'ayiise nga sisas that's life so ensonga ki nkugambye nti success and failure based on news and reality soma ku life naye nga mu byonna yes mu byonna amazima gagenda kusigala nga mazima era gajja kwogerwako nga mazima afumitiza asobola okutegeera ategeere ffenna ababatta bajja kufa naffe tujja kufa teri agenda kusigala ku nsi toli imoto teri muntu amanyi date tewali muntu amanyi bulamu bwa time ki buliko maddi tewali ayina buyinza ku bulamu there is no control to your life because olya buli kagumba kankoko n'okakuwa ng'olidde enkoko n'ozikira wali okola bukozi bagamba akolodde akakololo akolodde ng'obadde mulamu that's life kati gongamba amasasi ate tugoddako mujja kunsooka ate nze sirifa masasi kuba ndimukkiriza mu Katonda ate sigenda kufa kati ngenda kuwangaala ng'enfuduze emmengo era abazzukulu bange bakuule bazaale abaana bange bazaale nga wendi kubanga Katonda njagala nze ndi self-made Katonda yandeze ndi mukazi munaku wasomera mu lubuto naye buli kasakisesi kenfuna oyo yaddako nakukola ki ommanji akyo okuwagira Museveni lutalo tosobola kunja ku Museveni kubanga gwe njagala nawe sosobola kujja ku gwoyagala oba mawu you can go with your mawu me I love Museveni yes lwaki onchallenge okwagala Museveni is it a criminal no lwaki omuwagizi wa Museveni afuka criminal mu ggwanga nga abawagizi ba Nupu basi ba criminal n'ayimira ku mufu okwogera ne muwambanga abafu b'abantu ne munsaba kitaawe b'abantu okwogera that is bad mweddeko omuntu abiko olamubika balamu
First of all, sigenda kugenda ku kijja kya jjajjaawo. Sigenda ku kya nnyoko. Siri wa Luganda lwo. Sagala numirirwe. Because I siri part of your family. Lwaki onumiri otekene okunteka ku list. Fena at the end of the day tugenda kufa. Message etuse bulungi. Message impose nze kyenjagala obbagamba. By the way, I'm tired. Okay. Nkoye social media. Nkoye YouTube zezo sagala na kumanya. Nyinza n'okubanga nkola video esemba ku YouTube channels ku Caviton. Maybe okusigala nga nkola ne Caviton yekka. Ne Salt TV. Njagala bafumintiza bokka. I have my job. I have a TV. Ate ndi wa mukisa bampadde ne contract endala. Nina omulimu omulala gwe bagenda okunyongera ku TV nga gungatako sente. So tewali nsonga lwaki mbeera ku YouTube channels nyingi. Abantu abamu ogenda ku YouTube channel nagamba jiwa omuliro muyisemu eggaali. Ffe tulina ennaku titwakola TV lan twazi branding naye ng'oli ajja nagamba njagala ono mwoche. Nze temukubanga omulambo gwange bifaananyi. Temukavalinga omulambo gwange. Yisime sawa yalele yazikidde. Yisima yabadde wali nga bankuba masanga twali asobola kumujja wadde omuntu ale mulago bamulongosema amasasi okuleka aji Yasin ne Amis Kigundu. Listen bacha amawulire. Tetulageza kufumintiriza. Kitegeeza tebakolako nga amawulire. Njagala YouTube eyavuddeyo n'agamba nti aji ine emitwalo 5 mbadde nkwana Yisima. Ku mukutu ko seba nko muntu avuma bantu. N'abagamba nti nvuma mugende ku lujja ku Caviton Music. Ombulye navumani. Sachinge mu internet. Oba nayogera ekyo. Nzo omuntu avaayo n'anvuma. Nosoka n'onvuma olwaleero ku YouTube channel. No ngamanga bwe sasoma. Sina suppose kutwa na senkubuge. No denkeya n'onvuma. Nga banzala mukoja wange. No denkeya n'onvuma. Mama oyagala nze nkusiike. Nze nkuwewete gwe kikolimo. Sisobola kukuweweta. Tukuyoza okudda ku TV. Ate lwaki onjola zani agamba nti bangoba. Abantu eggulire lyatambula. Endowooza yamwe ya kisiru. Tolwanagana gwatasobola kuba kigu. Amwe big. Watulaze maturity. Kati ensimu gena jigamba ki bwebo obulimba bwe musize mwagamba sauti yango bakati nkolawa. Who's fooling who? Ani musiru, ani winner. Ani ya wininze. Kwagaliza mirembe. Amwe winner. Na kibagamba da amwe big more than gondo waliza ate nze sinonya mirimu. Tokola proposal. Sikola proposal sinonya mirimu level yange takyanonya mirimu. Gwene wono nwanwa amanyi gommalako gonwanisa. Da funamu byoga kolamu. You blessed. Kale video eno tujiba tusizaho nga tusinzira mu Hamis Kigundu Stadium eri under construction twasembaye mabega nga tujiba wa na yewe tutukidde olwaleero wano tukoledde video bingi bikyusira mbategeeza nti video soon mugenda kubanga mujira ku Caviton Music waliwo team egenda okubanga ate twegattako mu dakiika ntono nnyo aye tuberenga tulaba ebipya ebize mu kisaawe kino mukola lisiti gwagenda kungula ensi temuti satista oyina muntu gwagenda koti satista toyina muntu gwogenda kuwa masasi. Toyina buyinza ko muntu. Toyina muntu gwogenda kugana kuogera singa abayogera mazima nga tavuma. Mwawule okuvuma n'okwogera facts. Ffe tuyina abantu bangi betugasiza nga bayimidde ku bigambo byaffe. Najja nakwebaza nakwetikira nga kigambo kyo kyamutuza mu maka okukulabirira abaana be nga kigambo kyo kyamuwa omulimu. Tuyina abantu betulabiridde betuwa emirimu. Who are you, son of a bastard? Ongana okwogera. Togenda kutisa muntu wano. I'm a fighter. Ndi mwana wa mulwanya mwe child. I have my right. Freedom of speech. I'm going to speak because I have my freedom. You never don't try. Tongezako tomanyi bwempunya. Kama mbaya ni mbasi, order ni order, sio maombe. I'm going to fight up to end because I have my right. Manchenjagala. I'm standing with the President Museveni. Don't joke with me. I know what I want. Don't joke with me, please. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo. Lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga
eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.